Akutaano tukwaniriza gwe nga togenda kudda wakango inawo ogenda okuyitira abamugendako mu byalo abalala ogendako wa musajja. Kale tutumireko ku muntu nga muli bakulu si bano ba bufumbo bwa weekend nti oyagala kutandika bufumbo naye nga mukulu munno. Nga mukulu. Nga mama agenda leka abaana ewaka. N'ogenda kati omwami nga alinayo omukyala n'abaana naye nga naye agenda kutagenda so bakulu banna mugane musisinkana mu ka weekend tubatumiddeko era tubagaliza birungi byere. Ne banywa kabiya ne balya kanyama. Naye mwebale kweyagala. Kati ono omwami abaleseeyo mukulu munne ewaka ono mukulu munne gwagenze naye abamugamba ki? Abakimanyi era emboozi ojasanganga ebitundu ng'ana ku buli 10 ebeera kugwalese waka. Abamugeya baamu. Webale kujja mu bulamu bwange kuba wajja omanyi nti mbebulira ku mbeera nnindira weekend etuuka ddi. Nga nono omukyala olumu naye alina gwaleseeyo baba. Nabo lwaki abantu balina obudde bwa bannaabwe ate nga balina abalala? Oli kula oli kitegeeza. Wakitemwewa budde. Omanyize ebintu ebimu bagamba kula. Tebina ansa kusaazi tusobola kitegeera. Bawaako mama sente awo nenda bangazi. Funye n'akabasiina sente nga mukazi ono muyaye. Nagakula. Paka kati ogifuna ne 10 ne weetoolamu nga tozirina. So ansa ezimu ozifuna with time. Actually ozifunira mu kikolwa kyennyini mu mbeera eyo. Wakulooga mama wakitalina taata oba otambula bw'oti n'ofuna ansa n'esinga. Walolange mama wange kyaŋŋamba kale ansa ojja gifuna. Ofuna ansa nnyingi you know it is very beautiful not to answer everything. Mulimu omuntu waliwo ebintu ebimu nga with time ansa omuntu ajja otandika obifuna. I know. Era kati emanyi n'abakulembeze batandise okumanya lwaki omuntu omu asobola okulemera mu ntebe ansa agifuna. Ye just abaddeko obeezi chairman naye ategedde lwaki munne eri waggulu akyaliyo. Owamaffe tutandikirewo wali program olunaku lwako olwoko it was the other day twabagamba NRM yali eyise ababaka baayo bagendeko mu caucus babeeko bye boogerako. Era olunaku olweggulo bwakedde bukeezi ku makya ku maliri ne balinnya bus ne bayitamu era ebwawungeredde nga bakomyewo. Kyatteeka ndi ogenda mu caucus olina kwambala yero. Nange mbadde ngenda kibuuza gwe gwali ku sayidi eyo. Kajanjamu. Bakubaganya kana osanga bonna basinga okwambala yero bapya. Ba newcomers nga babeera. Ayiyayo kiyero kyeriyo kintu kyo uniform kyabwe bambi. Wa uniform zonna government wejja mbuyinza tezinyuma. Zizona zendabyeko nalabako ezeza Zimbabwe balina kigwinigwini kibambala kiringanga kigu tebinyuma. Nobati basobola yiyayo kakkala. Ola kuba eba nnyingi. No bana batali mu buyinza engeri batalina kyamaanyi kye bakola kiyawo kye bakola batwala obudde bingi mu kwambala. Bambi neero yiyayo kayero nokakuba ku mubiri omukulu n'amanya nti oli ttiimu ye. Kakati munnange olwavuddeyo of course nampala wa government Dense Obua yabadde alina okutuulirako kiki ekibaddeyo. Temuvaayo ne musirika busirisi alisi mujje mukole ki mutulimbe webale nnyo. Ekisingira ddala ensonga gyasinza okwahighlightinga era eri mu mawulire ya Bamanerenders ojjukira nti n'ababaka kyatuukako mu paalamenti speaker n'agoba Bamanerenders okuddamu osaba nga ababaka bava ku kyemisana abaali awo Manerende n'ajja ne bamulaba nga ayingira mu paalamenti emisinde. Omubaka n'asula mu paalamenti nga talina gafuluma. Bamugamba owaayi nga tofuluma n'anyumya emboozi na buli afuluma kumbe Manerende amulindidde wali wansi ku mulyango gwa paalamenti. Munnaye bwe batyo n'ebintu bingi kale bambi besides that baba wamba ebintu byabwe bingi nnyo ebiri very embarrassing ababaka basinga tebalina ndaga muntu. Nombaka parliament wewe nga tulina ndaga muntu olw'essente akasente nga Bamanerenders bakagumise bambi batuko baterayo omusaala konna nga kagenda babagamba toteka ku akaunti yange toteka kwene eno bammanja eno 020086 bamanja teka kwe toteka kwe mutieni yatero bammanja. So kakati actually parliament okuvayo yennyini bakulu ngovudde kuffe twaba bino batugamba ennaku zero temwayo ndaga temukola kina abo bannyini aba bakulu kati ne olumu babaka abalanga bali mu mbeera mbi kyokka
nga babawo omusaala bagenda bitunula mugagabana abasajja batubanja abasajja batuli bubi roni zitutwala so ensonga eyo parliament ne highlighting era kyatuusa omukulembeze w'eggwanga n'atuula mukakati waliwo of course etteeka Area Microfinance and Money Lenders Act 2016 lino nno lirimu akawaayiro aka section ey'ekyenda akalagira minisita w'ebyensimbi okubeera nga atunuulira bw'awulira nti waliyo omutemo gw'olina okuweera ku ssente amagoba golina okuweera ku ssente zewawowereddwa minisita wa ddembe ye nga controlling ensonga za ssente okuvaayo ekintu ekyo n'akikugira oba nabako engeri gyakirongosaamu gyagayidingamu si bali bantu kwetwala nga we baagala manerende omu ajja kuwola akakadde kamu agambye njagalirako interest ya mitwalo 10 omulala ajja kugamba ya 2 omulala ajja kugamba ya 3 kati bambikira kubanga gw'aba yeewola obeera desperate oyinza n'amagolomutogamanya ofa kubudde nti musasula kumala bbanga ki. Thank you. Kakati president weyebuuliza kuva ddi nga manerenda akyajinga interest ey'ebitundu 20 otya tekisoboka ku 10 toyinza muntu muwakuwaka 2. That is a lot of money. Naayitirawo minisita w'ebyensimbi n'amugamba mu weeks 2 njagala nga etteeka lino litunuuliddwamu akawaayiro ako nga katandise okukola. So era alinze okuba nga afuna okuddizibwamu ku nsonga eyo. I think that is the biggest point gye baayogeddeko gye baatubuuliddeko ku bye baayogeddeko. Mpozi n'okubeera nga batugamba president yabagambye buli mubaka naddala awa NRM ayina okuwagira singa abeerayo etteeka erizze nga lirwanyisa okulya enguzi. Abagamba mwenna obutayawula mulina owagira etteeka eryo tusobole okubeera nga tukendeeza ku buli bw'enguzi. Era etteeka eryagala okugyawo omuntu yenna ng'aleeta enguzi ndowooza bwe baba bali baze oba bonna busobola okugiramu ng'obwona bibanguzi alireese agyogeddeko olenza okuleta n'agamba nti nda tukizudde chairman oli yasinga okuvaako enguzi tumugjewo kyama naava ku ntebe era basuubiza after independence omwezi ogujja nga 9 NRM ejjagendako mu lusirika basobole okulaba nga ensonga eno eya obuli bw'enguzi mbu bagitunulamu. So fabye ebyabadde mu lusirika kitegeeza nti ero parliament egenda kuddamu okutuula banga bali balina kutuula jjo naye nga waliwo oluyito olw'enjawulo kati lero lwakutaano. Kale bwe tweyongerayo twajjako wano I think omwezi gwali gwa July ne tubagamba baali bagenda kuddamu okubala abantu population census era nga yali yakuddamu mu mwezi ogwedde ogwa August kye tutalabye nga kibeerawo naye okusinziira ku minisita wa ICT Chris Baliomunsi agamba kino nno kyaddirira okuba nti gavumenti yalemererwa yali tein budget yagiremu okurazinga bali mu budget ya billion 13 gino nno nga balina okugula tablets zino kwe babalira bakoma okubala abantu gwali gwa mwaka gwa 2014 nange sijjuke kubanga bamba naye nga bagamba exercise eno yalinga manyo ate erwawo fulumya results kyobala nga baagala bagende digital. So hence the budget bajjanga na bupapula kati omuntu ajja na taabu bw'amanya wali babanga bakoze bulungi actually nga jokes aside nga olaba abantu ababala ssente oluteekamu era enamba eba yeetotolinga bwetotolinzi system eba eyongerako bwongezi nti ono eba automatic kasitebera ng'eri set so ne bagamba kyekyo ekibalwisizaawo okubeera nga naddala eri bakole website nga tuloginga in buli omu nenniniye ekyo nakyo nange mbadde nkola story eno nenkirowoozaako kubanga ne munnayuganda talina andaga muntu obunnayuganda bwetu bubuusabuusa maybe wali abaana abato abatalina bakufuna zimwe anti bwe bali ku details batambulira ku nniniyo nakyo kisoboka by the way naye kale balabika bajja bitunulamu naye nga bafulumiza date empya ey'okubeera nga babala abantu that will be mu May olunaku z'omwezi zigenda kubeera 10/24
era nga okusinziira ku minisita agamba luno olunaku lugenda kubeera public holiday era naye nga lulonga lulo lwe bagenda launchinga naye nga exercise ejja mmala at least ennaku zijja kubeera nga 10. Omwaka gwa 2024 babala nga population y'Abannayuganda etuuse mu milioni 36 saawa zino they are estimating it okubeera mu milioni 45. Era nga bajja kuba hiringa y'abantu so botukeyo abaana bera mu vacation mujja kukola obuli mulimu obo bakuweyo ku ssente bakuwaayo ka accent nikakubeeramu. Kale kaakati omubaka w'Emityana musanyufu era kati akamirwa bina Zaake oluvannyuma lunaku olw'eggulo kooti okusalawo negamba nti no yagobwa mu bukyamu mu paalamenti unadda ku kakiiko kuba commissioner bwa parliament. Kakati kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwa 3 mwaka 2022 omubaka ono yagobwa kuba commissioner oluvannyuma lw'ababaka 155 okutuula ne bagamba nti tekijja kusoboka omubaka ono ba commissioner abukole ki abuleke era ng'ekyamugobya kwali kuyisa maaso mu speaker wa parliament Sipiika Among. Kakati okusinziira ku Zaake oluvannyuma lw'okugobwa yagenda neyeekubira enduulu mu kooti era ng'agamba nti olunaku preliminary yatuula kolamu yali tewera. Oba ontegeera bulungi nnyo kolamu yali tewera era nga kino kikontana ne article ey'okubiri akatundutundu akasooka article ey'okubiri article 88 article 94 akatundu akasooka ne articles endala nnyingi nnyo era okwo kwe yasinziira okugenda maaso kubeera ng'ate aloopa omusango gwe. Kakati omulamuzi okwo naye kwe yasinzidde kituufu n'alicognizinga the fact that kolamu yali tekola ki tewera wadde nga Zaake yagattako n'agamba nti ne komiti eri eya parliamentary committee eyakulembera omubaka w'Ebugweri agamba nti baafuna kickback ya bukadde 6. Kakati okusinziira ku mulamuzi yagambye nti speaker yamenya rule of human nature. Rule of human nature. Ndoza wali we yagambira nti tebaamukuba. Then ne kolamu kade mu nature y'obuntu nga walaba omuntu. Nga yatwala ndoza ne mu ddwaliro. Then ne kolamu teyakola ki teyawera. Kakati honorable Zaake oluvannyuma lw'okusalawo kwa kooti yavuddeyo n'agamba nti kooti maya parliament ekola amateeka n'okusinziira ku kusalawo kuno kiraga nti parliament tegoberera mateeka era n'agamba nti right honorable speaker tagwanidde kuyitibwa right honorable speaker. Ani agambye Zaake yagenda mu ebyo byonna n'agamba nti olw'ensonga eyo parliament agiswazizza neva mu kuswaluka nedda ku ki tukuswalu n'agamba nti ye ebintu yabikolanga nakyemalira abikolanga ye bwakola ki bwayagalira era alowooza teyasobola kukola kimukwatako naye agamba nti yakwatiddwako era bw'atyo n'amugamba agondere enkola okusalawo kwa kooti amuzzeeyo mu kifo kye. Kakati omwogezi wa director wa communication Chris Oboli ku parliament yavuddeyo n'agamba nti okusalawo kwa kooti bakulabye era nga bagenda maaso era nga ate bakwetegereza basobole okuba nga ate bakola ekiddako. So ebyo bye byabaddewo olunaku olw'eggulo. Naye kambuzeemu katono ng'ovudde ku details ezo zonna nti oba speaker abitwala person and all that yo parliament koze emisango mingi egigenze mu kooti nga naye bwe bidda bagamba koramu yali tewera bo nga tebannayisa gundi bati bagirayo muno koramu tewera. Why that is being like double work and spending money. Batunula mabega akola oba ewera. They have numbers. Ekale bibakatwetole mtukoma good morning.